ne bampa abasirikale 2 naye nga abakiga bo bayomba mu lukiga sina kyempuliramu embeera eyaliwo nga tetusobola sula mu lodge nga bayinza otwokyezaamu depression eyasookera ddala gye nafuna yali eyo hiti yange y'emmotoka nga nkubyawo hiti ndiko buli wamu najja nguma nesituka ku ssali yetugira mu depression MR Live oba ku Meeting Club on Live kwe tuli n'olwaleero wasuza otya mukama akwagadde atya akuumya atya bitambula bitya ebyo bikuyuuza tusaba mukama abitwale tosuula bwesigwa togwa mu maanyi topondooka ekigwa ekimu tekirolera mwana kutambula kuba mwakafaananyi singa bwe wagwa watondo wanoga nti kati kengudde kino sigenda kuyimuka era sijja ttambula kuba mwakafaananyi singa olunaku lwe wasooka okugwa pepa yasooka mu bulamu wakyawo okusoma n'otabiddako kuba mwakafaananyi kale olunaku lwe wasooka okunywa amazzi bwe gakutuka singa wagavaako noga nti bannaye kasita gantuze siddamu kunywa mazzi oba olunaku lwe wasooka okulya emmere n'ekwokya obugalo kuba mwakafaananyi singa wagivinga up noga kenjokyeza obugalo leero siddamu kugirya gwayita mu kusoomoozwa togwa mu maanyi ebisoomooza bingi naye amaviiviri eddagala okuddamu okulifiiringa yourself n'okutunula mu bbanga nate kikulu nnyo at the end of the day kigenda kuba eriggwe bwe waggwamu amaanyi wasituka oba walemera wansi oba kumalangamu amaanyi wabaleka ne baseka ne bawangula oba weerwanako nobaprovinga wrong si mu bubi kirowoozeeko amaanyi Meeting Club Bongo oba Lubima Sam ku MR Live oba ku Meeting Club Bongo Live kwemba buli kadde yo number 1 channel webale gifuula ekyo webale twagalira bwemage webale tuwa time webale tuwa kisa era webale tutunda mbalala mukama akuwa omukisa gwakola ekyo abisharing abikomentingako abalala ne babifuna deka eyo nno ebensigo y'essanyu eddembe n'essuubi mu bulamu bwo era luwo oluyimba olupya nkomyewo ne muganda wange gye baleko sebo kale sebo assalamu alaikum sinayo ddiini gye mmanyi kuddiramu ebyo bigambo mbiwulira idi ya ku Monday oba Sunday bwe njogeddeko inna n'okola booki idi idi tayina lunaku ekyo nze nkuze nkimanyi idi teba na lunaku nti lwe luno oluli specific nga bw'olaba nti Christmas ya 25 kati yo idi gwe wofunira mood eba idiyo anti omwezi eno ya omwezi buli omwalo agula balulwe obadde okimanyi kati wenkubuuza guliwa tosobola gundaga ebitangaaza abakugu kati kale nawe okakasiza njaga ompeya obukakafu obusinga kaawo negomayo omuntu okugamba nti nakyenengera naye nga gwe tokiraba ebyuma gyebiri ebiraba ewala naye omwezi kuba kino kikwata ku buli omu wakwagwa kati okiwadde muntu omu nti yalina okukulabira naye nawe kennyini kikwatako omwezi gwandibadde gulaba buli muntu kuba aba yasiibye mullo amanya mpita champion Moscan kyekimu eke profete eryo linkolera gwe kasawulya logo profete nasanze omwagizi weeyo nangamba wankyaliza profete ngaali ku piki nabadde ndi kukubo ntambula nangamba era bongo wankyaliza profete zeno munda nebaza Katonda abwagizi nkuze mbalaba abange nze nsanze emmotoka nyingi ng'oli awandiseko Moscan nonkadde nnyo obupiki nga buliko nonga nkadde nnyo mbeerawo nembiraba binsanyusaamu ate olusi ne neewuunya nti nakyo gyekiri obirabyeko Katonda abikoledde yaman weewaawo oli celebrity era gw'omu kuba top celebrity top 10 producer kuba nkolera top 10 artist weewaawo tekitwala mu linnya lya Yesu bwe tuba tunyumyamu n'abantu abalinyanga ggwe ebiseera ebisinga bangi nnyo bantuukiridde wano nentya no batunuza mu kamera
ebiseera bisinga nzikiriza nti bw'ovaayo n'obyogera bitaasa banno abali ababigoberera abalala naye abamu waliwo bavaayo babyogere nze kenyini mbakansole nga nedda temunaba lwedde kubyogera kimu bibiri nga amaziga gamuyitamu kimu bibiri nga amaanyi gakozesa nga abyogera alaga nti waliwo akiri emabega era waliwo yakiri emabega nakalubadde omwoyo ekitegeeza oli lwedde okubyogera n'okubihandolinga tubijjako depression zifuuse depression bannabitone bastar ba celebrities bangi bakyaliddeko ko mayumba gaabwe nga beesibiddemu okumala omwezi nga TV emanyi balala naye nga nabo ebisenge byabwe ate bimanyi balala ng'omuntu eyali afaana bw'ati omwezi gumu emabega bw'omulaba olabira ddala omuntu afaanana ekirala omwezi gumu oguyise wakibaako lwali tunyumyako ffenna luli waŋŋa nti weesibirako ko mu nju ng'abantu bonna obakyaye ensi ekuvuddemu kati aka kaseera katuuka ku buli muntu si ku muyimbi ekoba wabula buli muntu akuzeemu waliwo time wootuuka nga waliwo embeera erina okukuza erina okujja wooli okuteeka ku ddaala eddako era bw'osomako eyo depression ebiseera ebisinga obeera muwanguzi n'okukirawo kuba nze era bukyanga nva mu depression yange siddangamu kulya kintu kinyigiriza natereera kuviira ddala ku nsonga gwe zoolaba ng'ennafu nze natereera bannaffe abasinga bwe bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa okutaataganyizibwa obwongo embeera eyuyuzayuza obwongo nobantu kyakkiririza namu ekyo kyoli baddukira nnyo mu rehab amaloboozi ga rehab gabakoowoola nnyo nti banne tubatwaleko mu rehab ensawo ate ffe bannabitone yayitirira banne tusonde tumutwale mu rehab ebiseera ebisinga amaloboozi ago geefuga akaseera ako kati nze kyenyinza okugamba ebiseera ebisinga content creator yenna oba artist oba muyimbi oba ki ebiseera ebisinga omuntu bw'ati aba mugezi nnyo nti ebiseera ebisinga byakola biba bisukulumye ku magezi g'abantu baba bulijjo kati omuntu buli waaba omugezi ennyo n'atuuka ekiseera ng'amagezi ge alaba temukyagategeera ekyo nakyo kisobola omuteeka mu depression nti bayimbi bangi abakoze wano n'akola naye agenda otuula n'afumitizamu ng'alaba ensi tekiraba tafunye kimala okuva eri abawagizi okuva eri abalina okiteekamu amaanyi naddala kati endongo ya Uganda abantu bakyagenda nnyo mu depression kuba gwe teebereza endongo gy'oyimba ng'olina kufuna ssente ku stage producer olina okufunira mu studio tewaliwo soosi ndala yonna oba okitegeera kuba kati siyinza kugamba nti YouTube esasudde nnyo abayimbi Abannayuganda bakyali batono nnyo abakifunyemu ng'ate naye tafunye kimugaggawaza afunyemu just nti YouTube esasula naye nga sigamba nti afunye ssente zigenda mujja mu mbeera kati endongo ya Uganda ekyasula nnyo abantu mu depression naddala abayimbi bamanager babivulu promoter abo nti okola ekintu naye nga lw'okikoze lw'ogenda ofuna tekigenda sukkaawo nti ekivulu okikoze z'ofunye ku mulyango tewali nnyo embeera esustaininga omuntu kyafunye mu ndongo oba mu art industry wano e Uganda kivula banze ebiseera ebisinga mpulira abantu boogera copyright kituufu buli ffena wano twetaaga copyright naye ate copyright weeri nze edda nali nakayingira endongo bampandisako mu kibiina kya UPRS eyo copyright nga buli kimu ne ID zaabwe bogena mu system yaabwe enkyaliyo naye abavunanyizibwa ku copyright tebanafuna guli omwoyo nga bonagamba nti omugagga agaggawadde kati alina n'ebigazzaawo nti kati kuba omuntu w'ogaggawala abakulya okumpi balina okusinga okufunamu naye kati fe abasajja baffe abali mu copyright bafuna dda ssente kuba nze naliko omanyi twalina ekitongole ky'abaproducer ekyo lumu baatuleeterako embalirira eya copyright ey'omwaka 2017 nzijjukira ebiseera radio we yafiira bayimbi basooka ne baddamuko ku magezi awo kati ne babanjabanjayo naye baleeta
kye bayita accountability nga corporate mogo omwaka 2017 yasoloza bilioni 11. Nze ndi mujulizi kuba babyogera n'empapula n'enzirabako nga biri mu mateeka nga buli gavumenti ekimanyi abasigadde bakimanyi bekikwatako. Bilioni 11 teyali 11, in fact yali 81 billions nga ziva mu specifically ndoza mu ndongo mu art naye nga ate okusinga bali basoloza ndongo kuba endongo ekuba emisana n'ekiro. Okitegeera kati bw'otunula bilioni 81 nze namanyako ku olwo siddangamu kumanya era n'emabega nali sirina kye mmanyi. Kati teebereza omuntu amanya ekyo lwaki tagenda mu depression. Simba wakati bw'wagenda mu depression watwalibwa mu rehab wasurviving otya kaseera? No, nze olaba ebiseera ebisinga nze nkuze neebulirira. Nze kuviira ddala ndowooza nga ndi mu nga P6 nali neerabirira. I think from P6 nali neerabirira nga nsula neesuza neerabirira. Nze nali nakatula P7 nenfunirawo omulimu nensooka nkola nenkolayo emyaka 2 nenzirayo ku ssomero. Kati ebintu bingi nze ebiŋŋumya nesituka ku ssali yetugira mu depression nesituka ku ssali nenyanyo bantu bangi mu depression nti nze najja ŋŋuma kuba nzize mpita mu bintu bingi ebinyigirizo singa nembeera kuba kati wano ate nyigirizibwa ndina bulungi nti bwenkaaba wali wampulira naye waliwo we nakaaba nga era teryakolaki teryawuliriza. Kati nze nafunako depression eyasookera ddala gye nafuna eyali eyo hiiti yange y'emmotoka nga nkubyawo hiiti ndiko buli wamu nze ng'ebbaala sigisasula ntuuka ng'era waliwo akameeza kange naye ekiro ne kikyuka somehow ne kitanding around nenesanga nga obwo bulamu bwonna bulinga obugenda bubula bokategeera naye nga just kiveera ku nsonga nti bokolagana nabo temuli mu good terms. Okitegeera goza depression yeno mu bantu bali okolagana nabo ani asinga okugiteekamu ennyo omukono gwoga nti singa omuntu ono teyampisa wano ne wano oba singa embeera eno teyampitiriza. Kati ebiseera ebisinga ate mbatwala nga basomesa abansomesa okumanya nti kati n'ekyo gyekiri. Nze depression bayimbi bonna abasinga benakoleranga edda nti okolera omuyimbi kuba nze nali producer nga situnulira nnyo ssente. Nalina eri ekintu ekigamba nti kale singa buli asobola oyimba akuba hit. Ekyo ndi mujulizi. Okitegedde nga nze omuyimbi ne bw'oba zisasula yaka. Okitegeera era nze baapukambing nsobola okugamba nti mpezayo ennyimba essuka mu mutwalo za baapukambing kale ne bwe ziba 15 okitegedde nga nazikola oba zaaliddemu oba zaali ki nga ennyimba nazikola kuba 10 years nga ndi mu studio nga ate nkolera abayimbi bangi okuva ku byalo ebyenjawulo. So nakoleranga nnyo abayimbi mu mbeera nti tayina naye nga ate asobola okufuna. Nze nga ne bw'ojja nezigula yaka nkuba studio time nenkolera oluyimba era Mukama yanyama nti mwebyo byonna bye nakola nafunama ennyimba 4 zinakolera obwerere ate nezikuba. Olusooka emmotoka Twilight z'ennyimba ze zonna teyansasulako. In fact ne paze ennyimba ze zonna ezaddakawo birevu biki byonna n'ebigezo nze nali ndukoze. Nali musiroba nali mugezi nenduyiwa nagende wa Linux ne balomaliriza anti awo twali tumaze okwawukana bubi nnyo nno okuva ku erisho gye naggamba eyali entuusiza ku mugo gw'entaana show teyagiyimbako bigambo byobiri nze nkugamba era okuva enava ku esho kuba nze nkugamba liri pazo namublockingira Mbarara. Mbarara nga onagamba nti nali nveeyo ku show twali tuveeyo mu bakigeeyo okunjira ngona tetukenga Kanungu awo
naye bwe natuuka kuba ekyamazima tetwasulayo twali tulina osula ne lodge twali tuzisasudde buli kimu naye embeera eyaliwo nga tetusobola sula mu lodge nga bayinza otwokyezaamu abantu beegugunze kikuta omuliro. Ekyanyamba vaani emu yali epakinze walako neŋŋamba abe nali nabo nemugamba mudduke muyingire vaani eyo kati eno eyange abasirikale bajja kunyamba tugikoleki tugifulumye. Yatuuka naawe abasirikale be bankuma ku stage abaye batandikira ku stage nga ndi ku stage mpa speech kuba nze in fact MC yampita nga bimutabuseeko nangamba mwana abantu jangu obagumye abantu bajjudde bakubyeko bakkiriza nti omimbi tagenda kujja walimbye kali nensoka ngenda mu ofisi ya chairman nantwala ka police station akaliyo ne bampa abasirikale babiri ne tujja ku show nembaka kazindalo nga ndi ne chairman w'okukyalo ku stage nenfukamira nembaga abanayinze mosikani yakuba genda ogula emmotoka tewali kigenda kyuka omuyimbi tasobodde kujja ng'emazima naye nga abakiga bo bayomba mu lukiga sina kyempuliramu bakyali bange bonna ne basooka bagenda nensigala ku stage ne chairman bo nga bagenze dda mu mmotoka nze nsigaddeyo ku shobo omu nga n'omusirikale annyimiridde wano chairman n'akwata akazi n'abatabulira olukiga kale akaseera ako nali sirina busungu wabula nga neewuunya kizze kitya okategeera kati chairman n'ayogerawo ne babanga abakkakkana kati nali ngenze ne sarashoti nentekawo sarashoti ku stage kuba ye tebasobola mukuba kusinziira ku mbeera gy'omumanyiddemu mukazi alina obulemu ku mubiri kati neŋŋamba wano tewali sarashoti sooka ojja okoleki kwatiriremuuko nga bwenjiya ekiddako era nga alina obuzaabuza bano abawagizi nze bampiseewo mu magezi nkoleki nve mu kifo obulabe budduke era musirikale nemwesiga neŋŋamba ojja kundetera sarashoti ku mmotoka sarashoti olwamala okuyimba wakuba bamwagala we yajja ku stage bamwagala nnyo kati ne babanga abakolaki abakkakkana nze ne bampisaamu neŋŋenda chairman nandeka in fact chairman teyanzijjako na sente kwolwo yaŋŋamba mutabani ddayo e Kampala simba wakati Mosikani bwewagenda okuba oluyimba lwagenda ogula emmotoka oli mwana muto ozimbye abayimbi wali olyokke obwongo bwo bukola bulungi tolina depression yonna oli ape mulimu gwo depression yatandikira ku puzzle nze anti kati kankunyumize nze najja kati kale oba emboozi njibaddiremu ogusembayo butya bwe nsisinkana puzzle butya bwe tutuuka okukola oluyimba nze nali nakayiga ebidongo nali kyali wa ragabeni kuba gwe nali ntera okukolera ddemo ng'omuyimbi omunene ng'amanyi okunkubya esimu nangenda nemukolera ziddemo ze nagenda ne bazikolera ewalala kati naŋŋamba omanyi oyizeemu kati kankufunira studio okoleki otandika okukola nantwala ewa Stipaman entinda naye ebiseera ebyo nali nafuna studio Mubende nga nve Kampala nenkolera Mubende nakolangayo okuva ku Lwakusatu paka ku Sande ku Sande ekiro nenkomawo ku Mande paka ku Lwokubiri ekiro beera mu studio e Kampala wano entinda kati lumu neŋŋamba omanyi njagenda ku Lwokutaano kuba Olwokusatu lwatuuka nga ninawo client gwe nnina okukolera neŋŋamba ne kamukolera ekiro kino kuba yali ajja kiro saagenda Mubende kati ku Lwokuna nga ate nina byenna okumalirizawo emisana nenga njagenda lumu ku Friday kati ku Friday nali ŋŋenda Stipaman yali bosi wange naŋŋamba nina tulaka gye njagala okoleki onkubire naye nindamuuko nveeno mu site kati mu kujja jjukira era alina night jam session ng'aleeta abayimbi kati naŋŋamba kanzijjawo nkubire ki ekigoma then oyo kogende Mubende kati najja yajja ne Lilipazo naye nga nze Lilipazo nali simumanyi
kati nangamba ono muyimbi nankubira akayimba nga yayimba Emunde Evuge naye nga terunakuba hit nankubirawo Emunde Evuge naye nga luyimba nga lwa Bafana ebiseera ebyo kati nganze copy and paste kitegeera kale sasooka musiimirawo by the way puzzle naye Stepama nangamba ayimba bulungi muwe vibe just ne mugana nenze sijja mukubira ebyo biraga bye byakola ki byakuba pozi tuyimbe ekintu ekirala ngampuliranga era kuba era yagiramu idea ya muyimbi mulala nga yagala tuwoze oluyimba lw'omuyimbi muki ne mugamba naye tusobola zimba ki nambuuza kale engoma ki gy'olina waawo kati naye nakuba oluyimba lwa Chameleone Badilisha engoma ogimanyi kati naye nagiddamu remake mu studio nga nagikuba mu eri mu Logic ne mugamba nina wano kitwaka kya Chameleone naye kikirungi kiyizeemu ne muteramu Badilisha ng'ekuba n'atandika nagamba naye ekigoma kirungi tukiyinze naye nga wakuba kiyimba nnyo tukiyimbemu luyimba ki ne mugamba yimba buyimbi tokuba rapu rapinga yimba nasooka yimbawo kuba yayiya ennyimba nyingi yayiyiza mu Ssenyiga alina ennyimbawo nga 5 ziyasooka okuyiya mu ngoma naye nga zonna vibe era zimuzayo wali mu kuyimba bintu nga byakwesiruwalira ne mugane tuyimbeyo ku kintu nga kikwata ku bantu kati kwe kuŋŋamba mbadde nzija nga New York yalina okundeeta kapichike naye sebagenze n'akola ki nangamba nakyusizaawo program nga alina okundeeta nangamba naye kisinza okunnuma awo waliwo ewakayembe oba omanyiwo nangamba mbadde awo wakayembe naye ndaba kyaliwo ng'asulira ddala bukoto wano ne mugamba ndeeteko ng'ali mu mmotoka sibogga yeeraze agyongeddeyo bwongezi naye lumu njaggula emmotoka abantu kibalume ne mugamba nange enkyankeera mu bondi kwewola kati nga traka eri mu kuba naye ng'ebigambo tubyogera traka ekola ki kwe kutandika okugamba Mosikani genda ogule emmotoka yali akigamba nze nga mugambe nti ngenda kukola kwewola mu bondi nanga Mosikani genda ogule emmotoka oleme kufa nga toguze emmotoka oluyimba we lwatandikira ng'akigamba nze then bw'amala oyiya nange ne mugamba waakiri weewole emmotoka oleme kufa nga toguze emmotoka korasi neggwa kati yali musajja muyiiya oyo liripaza ayiiya ekyo sisobola kimuggyako n'agamba korasi tugifunye naye korasi buli yali awo ku studio yajagala pazo ne mugamba kati kamfulumemu nkwemu obudde oyiyeemu ku vaasi ne muleka mu studio n'atuula nagenda okudda nga aŋŋamba vaasi njiwulira kati bwegenda nfunyeyoko ku bugambo butandika mpa just microphone ne muteekayo mu booth n'agikuba freestyle n'akuba vaasi esooka freestyle n'akuba eyokubiri freestyle n'akuba eyokusatu freestyle n'akuba eyokuna freestyle yakuba vaasi 5 nga zonna zaki freestyle kati baali mu bwangu nga bagenda ne Stepamani ne mugamba ne omanyi njagala ompisizemu line nga 4 ng'olimu ebyo ebigambo byennyini byokubya ebya freestyle just ng'osuulasuulamu obugambo biba bigata ku byokoze adlibs nga zireeta ku bwongo n'abusuulamu n'atuula mu motoka ya Stepamani ne bagenda ku night era Stepamani saamukolera ku olwo kuba yamala n'atuleka kati oluyimba olwo yali alina dukola kolabo ne Stepamani kuba yaŋŋamba Stepamani agenda kujja ateekemu ki vaasi ne mugamba kiri oke kati nze ekiro ekyo nali nina okugenda Mubende era bwe nakwata ebintu ne mbiteeka ku disiki yange ne nninya kitakisi mpaka Mubende kati ntuuka e Mubende namala nobbanga namala weeks 2 ku olwo n'oluyimba saddamu duwuliriza kati bwe nakomawo ate natuukira mu programu ndala nnyo oluyimba nga siruliiko namala n'oluyimba olwo emyezi 2 nga siddangamu duwuliriza bukya nga tulukola kati lumu nali ntudde awo waliwo gayi yali atusiimulira studio bali bamita yanga track nga atulongoseza studio bulungi naye nga n'okuyimba ayimba kali kadoogo n'aŋŋamba mwina oluyimba lwe mwakola juzi ne liri puzzle naye akayimba todda nga mukawuliriza mukaali kalungi nno
ne mugamba ye kankabikulemu ye nakatuma linnya ki nanga emmotoka endubikula kati naluwuliriza naye ng'ebigambo bingi kuba yali abipakidde nga tebiri organized vaasi zonna ze yazipanga okunga bw'oziwulirawo vaasi zonna gwazipanga nga bw'oluwulira oluyimba yaluleka si lupange bwe lutyo kati vaasi eyali ey'okubiri gye nasoosa nze nagenda nzipanga okusinziira ku bubaka ngeri gyabusengeseemu nembutereeza bwonna nembupanga mu layini liri pazo yali tamanyi oluyimba lwe lutandika lutya lugwa lutya ati nze nkugamba yabireka nga onagamba freestyle n'agenda nga bino oba owulira omuntu watema ebigambo ku TikTok ng'oli yanyumiza emboozi n'aluzanyamu oluyimba kati nange nagenda mbitematema nembipanga oluyimba ne lukola ki kati bwe mala obipanga ne nduteekako ku ssimu yange ne ŋŋenda ewaka ne nduwuliriza nga luyimba lulungi naye nga vibe mpulira kirimu yayimbamu ekiringala kingi nga y'omuyimbi nga nina okyusa engoma njije mu badirisha nga mpulira ye ate yakubamu endogula emmoto ng'alinga ayimba nga kiringala ng'okimanyi kya afrobeat ekyo kitambula ne ŋŋamba okay kali naye naye omukwano gwange ewaka eyo bwe namuzanyira oluyimba yaŋŋamba akayimba nga kaakabi ye yasooka odunjagaza nanga akayimba kalungi nnyo era kamale omwana yayimbye bulungi nnyo naye ng'aleekaana kyekigambo kye yasembyayo nanga naye gaya alabika mwogezi aleekaana nnyo alabika ayogera nnyo mugambe era yanyumiza ebiboozi ku olwo kati munnaaye nga nzirayo ku studio nga ndukuba kati Danis ku mapeesa omugenzi yali mukwano gwange nnyo kuba nze yasooka omuwa studio kuba yajja already amanyi okubamu ebivuga ebya live band biki ebyo naye nga takubanga mu studio kati lumu yajja n'abayimbi b'abalokole nagamba ne mwana osobola obbakubira gwe n'oba mixinga muga nti wali buzibu nakuba nembi mixinga kati olulala ne mugamba naye okuba ebivuga bingi yiga nobbi mixinga kuba Danis yali akuba ebivuga kati nali ndi awo ng'akubye musawo kati musawo yalukuba nkoze emmotoka naye nga sinawadde mixinga ng'olimba gye luli mu kompyuta naye nga siru mixinganga kati lumu nankubira naŋŋamba olimba oluwulireyo ku street konze luyimba ki nti musawo tiguwakubye musawo kuba yali yayongerako Danis ku mapeesa naye ffe twali tumuyita Dani muto yansanyusa nnyo naye ng'ate ebiseera byo nali mulabanga student wange neŋagaye ngampiseeko bukyali neŋŋane gwe kitegeeza hiti ekola ki ekubika kuba twabeeranga ffenna nga ffenna tweraba nti tewali kiddako kuba ekigoma kyo gende oli ekikomanda ekyolukaaga anti twalyanga hafu ya chapati ey'olukumi n'ekijanjalo ekya so okitegedde kyekyo kati naŋŋamba ne papa njagala kujja kulabako okolerawa ne mulagirire nti nda gye nali nzize Danis najja yavuga na mmotoka dogo gwe nali naye emyezi 2 nga talina mmotoka yajja avuga mmotoka naŋŋamba mwana Mukama abikoze byonna bye twali tusaba naye kye ŋŋenda okukola nina samples ze nazudde empya kanzikulekemu ze nakubisa mmotoka ezo sample Danis ku mapeesa yazimpa ne wayitawo ndooza emyezi ng'ebiri ku 3 nenkuba olimba lw'emmotoka kati bwe yampa ezo sample nabeera n'olwo oluyimba nalukubira engoma nyingi emmotoka nga buli kaseera nalukubirako ne mulingala ne nlukubako mu zi one drop ezo genda ogula emmotoka nga kwegamba nagezako okudukuba ebintu bingi nga nnonyamu ekyenjawulo naye ng'omuyimbi fiiru ye jjukira nali sinaba kuyiga nnyo okutoninga maloboozi kati maloboozi gegambonyabonya era ge ganjigiriza ebintu bingi nti nalwana nnyo tereza amaloboozi ga pazo gatuule mu traka so bwento bwenzize njiga production kati bwe mala neŋŋaba naye kangeese ku sample za Danis ku mapeesa kati mandi awo nenzibikula
nasoka nenjiwa eri track nendekamu amaloboozi gokka mu lulimba lw'emmotoka nali maze already opanga ebigambo nga biri kiriya naye nga terina intro nti eno mosikandi eno nga nkadde nnyo ebyo ebigambo yali yabyogerera mu luyimba kati maze obikuba nentandika okukubisa sampo ezo dani zeyamba soka ntekamu kiki ntekamu sineya ntekamu akasasi mpuli yalukyukiddewo kati nenkwata eyo demo kuba nalukuba ebintu bingi nga bicamuka bucamu singa bawulira emmotoka era bweri awo nendutwala ewaka munnaye kyali wange naŋŋamba era oli naŋŋamba walayi olimba lwakabi kati kyali wange yali tawaananka olimba lwa upcoming nga nduzanyira ewaka naŋŋamba naye luno lusuka kuzoozooza nnya era weebeereremu kati ate mu mwezi ogwo gwennyini naafuna ekisima visa ye neekomawo gye yali agoba kyali wange oyo n'agenda e Dubai kati nensigalawo yandeka hiti tenakuba nensigalawo kati neŋŋamba nkoze ntya kati lumu nali ndi awo DJ Hats oyo n'ajja ku studio DJ Hats era musofa e Uganda ku saidi yange tewali DJ ansingira Hats kati Hats yajja ku studio nali ngenda mu club Silk every Tuesday naye nga tetunyumya tampa budde kati lumulu yajjawo wa Stiperman nasanga nze nkolerawo naŋŋamba okolerawo ne mugamba ya naŋŋamba mbadde nze kulaba Stiperman waali ne mugamba waali ne soko owulirizemu kana akayimba mwana nakakoze kati yasanga already ndutaddemu ekisumuluzo kati ekisumuluzo okukifuna namala ennaku 2 ekyo ekisumuluzo ekyatandika oluyimba namala ennaku 2 nga nnonya sampo y'ekisumuluzo eky'emmotoka anti nkugamba natuula kati nagenda lumu nali ndaba firimu gye bayita Fast and Furious nga ndi waka ne wabaawo kasiini kati kasiini ako kekankubisa ekisumuluzo nali ndaba kasiini ako gayinga emmotoka eremedde muki bagayita amataba akaseerezi emmotoka yalemera mu kaseerezi kati nga waliwo ajja akuba amasasi ng'omanya eyo firimu yali ya ffujjo nnyo gayi yakoleza emmotoka emirundi nga 7 ng'eganya okwaka nga bwe nezikira kati nga emirundi gyakoleza kituninga obwongo bwange nti nayo oluyimba lwe batagenda ogula emmotoka kati bwe yakituninga ennyo ekiro ekyo katono nsule mu studio singa nali sisula wala kuba nali nsula kansanga nga nkolera ntinda nanoonya engeri gye ntuuka entinda kati nga nengenda mu library neŋŋamba Gaya ampeeyo CD yaki Fast and Furious Gaya naŋŋamba CD sigirina neŋŋamba ngende mu site ate nga navuddeyo dda nayitidde mu site saagibuliza muki nga njagala eyo CD bagimpe nsalemu kapaati ako kokka Gaya mwe yali akubira ekisumuluzo CD nembula kati nentuula mu Logic omwo neneebuuza neŋŋamba ono Gaya yakola Logic eno teyamanya nti walibaawo sample eza abazanyi ba firimu oba abayimbi oba ng'omanya ebyo cinematic gundi sound oyo nenoonya Logic nanoonya Logic nengwa kasampo bakayita Purity kati mune bulijjo waliwo omwana no yakimbuza nti ekisumuluzo ekyo wakikubisa sampo ki sampo yali Purity Purity kyemanyi buli producer agimanyi ngambikula Purity eyo omwoyo just gwangamba bikulako kweno kuki plugin nabikula Purity ndandika okukuba mu bivuga 5 bye nasooka okonako namwemu ekisumuluzo nasooka nenkonako wiso kwi nekakuba wiso nenkona akalala nga obugoma bulinga bwabazanyi b'omupiira oba bubeera mu kisaayi efujjo sampo yaddako yali kisumuluzo kati n'omutima gwekanga bwe nakona kantakwe omwene gubanga ogumbukamu ogudde ebbali nga mpulira kyekiri kyennyini kyembadde nnoonya ennaku 2 neŋŋamba neomanyi sooka okikube kati nenkikuba naye nga kiri plain tewali nnyo bigambo bitandika intro kati neŋŋamba puzzle
sina namba yolwo nali sina namba ya Pazzo ng'ebyo byonna nga bigenda maaso nga sina namba ya muyimbi nengamba ne omuyimbi we namukubira najja nanyikubira intro kanjinoonye nenzirayo mu bulobozi bwe nali nterese ngenda wulira nga alina wambuliza Mosikani kati alina kiyambuuza naye nga atandisa na Mosikani ekyo nakireka kati n'amaana atuuka eri nga Luggwa n'agamba neeno nkadde nnyo enaayaka kati ekyo yakibuuza oluyimba lukola ki Luggwa okiteka kale najja ntemaatema oba yasooka n'ayogera eno n'empulira Mosikani kati n'amaana agamba eri eno nga nkadde nnyo enaayaka kati nze nenkigatako Mosikani eno nkadde nnyo enaayaka okategedde nenkatema nenkaza mu intro kati era nze nkugana alina kyali wange yanga track era tulongosiza studio nga abeera mukunjubisa buli kaseera bwe nakakuba yangulira kasoda ka Lwasa alongosa studio yaŋŋamba gwe emmotoka yennyini mbadde bweru nga ndoza emmotoka eri mu studio nangulira kasoda kati munnaaye mpa ku saawo ngenze waka ndukubiddemu baneiba baluwulya naye nga mumanyi ba upcoming baneiba tebabiwabudde neiba yaŋŋamba akayimba kalungi munaye kajja kukola nengenda n'ekyo kajja kukola ebirala byonna byayogera nengenda kajja kukola kati Hats ajja emisana kati tudde ku Hats legendary bas Hats bwajja ne mugamba nina akayimba wano kenzanye akayimba kaliri Pazzo oba omumanyi nanga eriri Pazzo omumanyi naŋŋamba kazanyemu nakazanya naŋŋamba sokoddemu okazanye Hats yawuliriza olima lwonna ne luggwako ekyo nali sisuubira kuba Blood yali brand DJ Hats oba wakubako ku Club Silk nawuliriza olima ne luggwako nampa kopone eza Club Silk jangu naŋŋamba omanyi leero jangu enoko abantu nga bameka nkuwadde yampa kopone nya neŋŋamba kiwedde kati nze ebbanga lyonna lyenali ati nga ntuuka ku mulyango gwa Silk twali tukeera kujjuka twali babwerere nga bakwegayirira ng'olina okujja emu kitundu ono waitress asooka okuyingira kulongosa biki olina okuliiramu ndi mwana wendi kati Hats ku luno yampa kopone era naye twakeera kuba gwali muze gwaffe twali tetubyesiga naawe ku ssaawa 2 nga tuli ku Silk omusajja nga amuyingire kubeera ziggwako ssaawa 4 ezo ze babawadde nga tuyingira tusoka tufa bakyali baye nga bangulirayo kasoda naye twatambula banna kyali omu nanga amaana producer nywa kasoda tatulabisa atubeeraawo Hats yajja nempulira nga nze nanfa essanyu n'okumulabako bulabi mu bbaala nabeera naye ng'ekintu kiŋŋamba mwana akayimba kaakabi toweraliikirira nakamutera ku flash kati nga ntiddemu